Okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa omulabi wa 3ABN TV nkwanirizaako nnyo enkya y'olunaku luno olwaleero. Program ensulo ey'enkya. Mukama waffe yeebazibwe. Owasuza otya? Mukama akukuumya atya okuyita mu kiro? Kwebaza kubanga otutte nga nsonga nkulu nnyo bw'okubeera nti nno weetwalira emikisa egisooka egy'olunaku. Tekiba kirungi kutandika lunaku awatali kigambo kya Katonda, awatali kusaba. Naye bw'oba nga ogututte nga nsonga nkulu nnyo, Mukama akuwe omukisa. Osobola okubeera omukisa eri omuntu omulala nga gwe Mukama w'amaze ogukuwa gwagalize n'omulala ng'omukoonako, ng'omuzuukusa, ng'omuyita okubeera nti atweyungako ku byokuyiga byaffe bino ebikulu eby'ensulo ey'enkya. Eri gwe ali ku YouTube ogabana bugabanyika link WhatsApp and social media platforms z'oliko n'obagamba nti obubaka bubuno obw'enkya y'olunaku olwaleero. Awo naawe oba obakoze bulungi nnyo. Naye tukwebaza olw'okuba nti nno okeereddeko. Amannya nze Kisomba Wilberforce era nkwaniriza nnyo. Weebalire ddala okuba nti nno okyekuumidde ku 3ABN TV enkya y'olunaku luno olwaleero. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okusinza mu ggulu. Okusinza mu ggulu. Katwewombeke tusabe. Omwagalwa Katonda waffe, ogulumizibwe, otenderezebwe, oweebwe ekitiibwa emirembe n'emirembe. Tukwebaza kubanga gwe Katonda waffe naffe tuli baana bo. Tukwebaza olw'omukisa omunene gwe tuyina tusobola okuyiga okuva mu kigambo kyo. Twegayirira wansi w'omusalaba gwa Yesu otusaasire, otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe. Naye muganda wange ne mwannyinaze abali mu kulaba, kusaba nabo bawe omukisa, ebisoomooza obulamu. Abalwadde Mukama obakwateko n'omukono gwe oguwonya, basobozese okusuuka nga bafuna obujjanjabi wano ne wali. Katonda waffe abayita mu mbeera ezitali zimu, ez'enjawulo, ezinyigiriza, tukusaba Mukama obasitulireko emigugu, kuba wagamba wasuubiza mu kigambo kyo nti no mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Bangi abazitoowereddwa, bangi nga basobeddwa. Katonda waffe kkiriza emigugu gyabwe, obawewule basobole okufuna emirembe n'essanyu obulamu bwabwe. Nga tugenda oyiga ekigambo kyo okusinza mu ggulu. Tukusaba otusobozese Mukama naffe okusinza ku nsi kuno. Nga tuyiga tuyigirize naffe tunaayiga era tujja kukola mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Yes. Okusinza mu ggulu. Tuli mu kitabo kya Kubikulirwa we tukyatambulira. Kubikulirwa kaakano tugenda tunyonyira olwokuna, essula ya kuna, lunyirira 9 na lwa 10. Kubikulirwa essula ey'okuna olunyirira olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bayibuli egamba nti era ebiramu bwe birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe omulamu emirembe n'emirembe, abakadde 24 balivunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe, era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti nyine lukomaawo. Naye nze kandusome wano eno olugweyo bulungi kuba wano akatabo
tekalumazeeyo bulungi aka devotion oba akasimuka. Ngenda kuddamu nsome olunyiriri olw'ekkumi mu kitabo kya ku bikulu essula ey'okuna. Olunyiriri olw'ekkumi agamba nti abakadde 24 balivuunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe nga basuula engule zaabwe nga boogera nti olw'ekkumi awo erukoma kanaffe tusooke tukapoozinga awo nga boogera nti okusinza mu ggulu tuli mu kutunulira ku kusinza era okuva we twatandika tuli mu kitabo kino ekyakubikula essula ey'okuna kubikula essula ey'okuna era omulamu omukulu tuli mu kwetegereza bunnabbi engeri gye tusobola obutegeeramu naffe engeri gye tusobola okubeera nga tusinza omutonzi waffe okuyita mu byokulabirako ne bye tuyigira ku biramu eby'omu ggulu nga bisinza Katonda. Jjo twatunuulidde nti mutukuvu mutukuvu mutukuvu, naye olwayo tuli mu kutunuulira ku nsonga eno ey'okusinza. Oluvannyuma wansi mu maaso g'omuntu kikolwa okuvunnama mu maaso g'omuntu kikolwa kya bwetowaze, obuwulize na kusinza. Bw'oba ovunnamye ng'ovunnamye mu maaso g'omuntu, okuvunnama kikolwa kyakola ki kya bwetowaze, buwulize na kusinza. Ewaawo tulina n'obuwangwa obw'enjawulo mu nsi muno, gamba ng'obuwangwa obw'Abaganda bakitwala nga nsonga nkulu nnyo omwana okufukaamirira abantu abakulu, omwana okufukaamirira kitaawe ne maama we, ate era bakitwala nga nsonga nkulu nnyo omukyala okufukaamirira bbaawe oba yes, ate ne bakitwala nga nsonga nkulu omukopi okufukaamirira omulangira oba kabaka. So Buganda yo bwetyo bweri, ebintu bwe bityo ebitambula. Naye neno Bayibuli omunnyonyezi wano atugambye nti okuvunnama kitegeeza era buba bwetowaze, buwulize oba kusinza. Naye ffe tuli mu kutunulira kusinza. Mu kitundu kino tulaba nga ebiramu ko n'abakadde 24 basinza Katonda nga omutonzi waabwe. Ye yakola ebintu byonna, n'olwekyo basaanidde okumusinzanga olw'okubeerawo kwabwe. Era ekyo Bayibuli kyetugamba. Kanziremu olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Ndi mu kitabo kyakubikulirwa essula ya 4 lunyiriri lwa 10 na lwa 11. Bayibuli egamba abakadde 24 balivunnama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti osaanidde ggwe Mukama waffe Katonda waffe okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga ggwe wabitonda byonna era byabaawo lwa kusiima kwo era byatondebwa. Basinza nga bagamba nti osaanidde ggwe okuweebwa ekitiibwa n'ettendo n'amaanyi. Lwaki? Kubanga ggwe eyatutonda, ggwe yabitonda byonna era byabaawo lwa kusiima kwo era byatondebwa. Ensonga lwaki Katonda asinzibwa mu ggulu nti ab'omu ggulu bonna n'ebiriyo byonna ye yabitonda. Kakati waba nga ab'omu ggulu basinza nga naffe tukimanyi bulungi nnyo nti tetwabaawo bwe tutyo, tetwesanga nga weetuli, nedda tuliko eyatutonda. Kiringanga kubeera awo ng'otunulidde mu screen ye eya TV oba ey'essimu oba eya kompyuta n'ogamba eno screen
yebeezezaawo yokka. Oba olinajja n'akusanga ng'oli awo n'agamba eno ku screen yebeezezaawo, naye gwe okimanyi bulungi nnyo nti wakola akasenteko n'ogenda n'ogigula ne bagamba emitwalo 60, mitwalo 80 miliyoni. So nga teyeesulawo bwesuuzi naye eriko abaagikola ki? Abaagikola. N'olwekyo omuntu alinnyirira ekyo ekyokugamba nti no Katonda talina kusinzibwa, obulimba bwa Setaani obwo obugamba nti no Katonda talina kusinzibwa buleetamu enjigiriza endala nnyingi nnyo ezikontana n'okubeerawo kw'omuntu, nga mwe muva n'enjigiriza egamba okufuusibwa, gamba nti n'omuntu yajja afuusibwa ayita mitendera egy'enjawulo bw'atyo n'abeerawo, ndi Katonda si ye yamutonda. Naye nga ate si bwe kiri. Ensonga enkulu lwaki twetaaga okutegeera lwaki tusinza, kwe kutegeera nti no twatondebwa. Kikisookerwako nti eyatutonda yasaanidde okukola ki? Okusinzibwa. Omulamu omukulu ogw'ekitabo eky'okubikkulirwa n'okwebulungulula entebe ey'obwakabaka gwe tuli mu kutunuulirako mu kitabo kya kubikkulirwa essuula ey'okuna, tuli mu kulaba omulamu omukulu ogw'okuwa Katonda ekitiibwa n'okumusinza. Abayisirayiri nabategeezaako nti nabo beetooloola yeekaalu, beetooloola weema, beetooloola olusozi, nga ensonga eri mu kyo ya kusinza. Okuvunnama tulabye nti no kabonero ka kussa kitiibwa na kusinza. Eri mu kitabo ky'Abaebbulaniya, Bayibuli egamba nti buli vviivi livunnamire erinnya lya Mukama waffe Yesu, kuba ye mutonzi waffe ate ye mulokozi waffe. N'olwekyo okuvunnama kabonero ka bwetowaze, ka buwulize, ate kabonero ka kusinza. Naye tulaba abakadde bano eno tebavunnama buvunnami, naye balina ekirala kye bakola. Tusomye ennyinga zitugamba nti no balina engule. Balina engule. Abakadde bano okubeera nga balina engule kitegeeza ki? Bwe tusoma mu byawandiikibwa ekitegeeza bwe balina engule, ekitegeeza nabo bafuzi. Omufuzi yabeera n'engule, gamba nga kabaka, yabeera n'engule. Naye kati bano balina engule. Bwe tusoma Bayibuli etukakasa nti no tujja kufugira wamu ne Yesu bwe tutuuka mu ggulu. Mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri, Timoseewo ekyokubiri essula 2 olunyiriri olw'12. Timoseewo ekyokubiri ssula 2 lunyiriri lwa 12. Bayibuli egamba, obanga tugumiikiriza era tulifuga naye, obanga tulimwegaana era naye alitwegaana ffe. Obanga tugumiikiriza era tulifugira wamu naye, obanga tumwegaana era naye alitwegaana. Bwe tugumiikiriza ne tumulindira ne tubeera bawulize, ne tubeera baana ba Katonda, Bayibuli egambye nti no tugenda kufugira wamu naye. Y'ensonga lwaki olaba engule abakadde 24 bano ze bakola ki? Ze bambadde nti bali mu kufuga. Tusoma n'olunyiriri olulala mu kitabo kya kubikkulirwa essuula 2 olunyiriri olw'okuna. Kubikkulirwa essuula 2 tugenze ku lunyiriri olw'okuna. Bayibuli egamba etya? Ne ndaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko, ne baweebwa okusala omusango, n'emyoyo gyabwe abaatemwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda, nabo abataasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo, so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe, ne baba balamu, ne
ne bafugira nga wamu ne Kristo emyaka 1000. Bafugira wamu ne Kristo emyaka 1000. Agambye nti nendaba entebe ez'obwakabaka. Kubanga Yesu Kristo ye mufuzi omukulu. Kubanga Katonda waffe ye mufuzi omukulu. Agabanye ku bukulembeze bwe n'abantu be n'abanunule nabo n'abawa okufuga. Gamba nga obwakabaka wano Buganda tulina obwakabaka bwa Buganda. Kabaka abaako n'abakulu balonda. Wo be bayita abaami ba kabaka. Waliwo be bayita abaki. Abalonda. Gamba nga ne Katikkiro. Namuwedda mulafugeko wamu naye. Yeye kabaka naye namuwa omukisa nti naawe fugako wamu nani nange. Oli namufuula omwami wa kabaka, omutongole wa kabaka. Naffe tujja kufugira wamu ne mukama waffe emyaka 1000 kasatu banga tuli besigwa gyali. Naye lwaki ate okugijjako enkofiira eno engule ate n'ogijjako n'ogiteeka ku bigere bya Yesu? Abakadde ababiri mu abana agikute engule agitadde ku bigere byoyo atudde ku ntebe. Ako nako kabonero ka kusinza. Jjukira tutunulidde okuvunnama ndi kikulu nnyo bwe tuba nga tuli mu kusinza Katonda waffe nga tusaba tumuwe ekitiibwa, tuwewombeeke mu maaso ge, tubeere bawulize gy'ali ate tumusinze nga tuvunnamye. Ekyokubiri ne tulaba nti nno okwetooloola entebe nako kabonero ka kumusukkulumya, kumugulumiza ng'omutonzi waffe. Tuli ku kabonero ak'okujja engule ku mutwe n'ogiteeka ku bigere bya Yesu. Kakati mu byafaayo biraga nti Abaroma kabaka bwe yakusinganga kabaka bwe yalwananga n'akusinga wajjangako enkofiira yo ey'obwakabaka. Kabaka bwe yalwananga ne kabaka munne oli n'amusinga mu lutalo, gwe bawangudde ojjako enkofiira yo n'ogiteeka wansi w'ebigere byoyo kabaka akola ki? Akuwangudde. Era enjogera eyo ne wano eno emabegako awo twali tugiyina ng'abavubuka bagikozesa ng'ey'okusaaga. Ng'asobola ogamba gundi gwe ng'onsuseeko nkugiddeko enkofiira. Kitegeeza ki? Nti okuggyako kw'enkofiira eno kikulaga nti nako kabonero ka bwetuwaze ndi ddala onsinga, tituli ku levo y'emu. Yesu Kristo ye tajjaako ngule ye n'agiteeka ku bigere by'abanu nedda, naye ffe abaziggyako n'ogamba nti Mukama gwatuwangulidde, gwatusobozesezza bwe tulaba nti nno tetusobodde kwerwanirira naye yekka yatulwaniridde. Enkofiira ezo engule tuziggyako ne tuziteeka wansi w'ebigere by'ani? Wansi w'ebigere bya Yesu. Ko kuba ate ne mu Buganda wano eno omuntu bw'obanga obuuza omuntu omukulu, geze ng'oli muvubuka ng'obuuza omuntu omukulu ng'obadde oyambadde enkofiira, kya mpisa, kiraga empisa n'obugunjufu ng'okwata enkofiira eyo n'osooka n'ogikola ki? Wadde togiteeka ku bigere bye naye n'ogijjako n'omubuuza bulungi ate n'osobola okola ng'okola ki? Nga weeyongerayo naye. N'olwekyo ne Katonda waffe abakadde bano 24 bajjako enkofiira nga balaga nti nno tukakasa era tumanyidde ddala nti nno gwe mukulembeze waffe era obuwanguzi buno tubutuuseeko kuba gwatusobozesezza. Engule zino zizo wadde otuwadde okufuga wamu naawe naye gwatusobozesezza, tetulina buwanguzi ku bwaffe, bwatuwadde obuwanguzi. Nga Katonda wakwagala nnyo, nga Katonda wakusaasira nnyo, lwaki tetumukkiriza nga Mukama w'obulamu bwaffe? Wulira, tazze buzzi ku nsi kuno kufiirira n'addayo, nedda, naye yajja wano n'atufiirira, teyakoma okwo, atulwanirira, alitulwanirira mu buli mbeera zonna ez'obulamu bwaffe.
kasatuba nga tumwekutteko tewali n'omulundi n'ogumu waalitulekerera. Ensonga lwaki obuwanguzi abakadde bano 24 babutunuya nti nno si bwabwe, naye obuwanguzi obuvudde eri Katonda yennyini. Katonda mwene yabasobozeseza okubeera nga bawangula. N'olunaku luno olwaleero obuwanguzi bwe tufuna obwa buli lunaku, Mukama n'akuwonya amaanyi g'omubi Setaani, Mukama n'akuwonya obubenje, Mukama n'akuwonya eri emize emibi, Mukama n'akuwolokola mu byonoono byo. Obuwanguzi obwo obwa buli lunaku kabubeeko kye butuyigiriza obuteegulumiza. Mukama n'akuwa bulungi ekirabo ng'oli muwanguzi, oli mubulizi mulungi nnyo ow'enjiri. Lema kwegulumiza, naye obuwanguzi obwo era buteekenga ku bigere bya Yesu Kristo. Beera mwetowaze nti buli kyakusobozeseza okutuukako okomawo mu maaso ge n'omwegayirira, n'omwebaza, n'omusuuta era n'omugulumiza. Y'ensonga enkulu lwaki Katonda yatutonda ng'abantu. Ensonga enkulu lwaki Katonda akuwadde byonna by'olina. Leka kubeera n'amalala nti olinako by'ofunye nolowooza nti n'omumaanyi go ne mu busobozi bwo obituuseeko. Kituufu obituuseeko era wateekamuko ku magezi, oluusi ne weefiiriza, naye tewali buwanguzi bulala kwawukana na Katonda. Gw'abirina, gw'alinako by'otuuseeko, gw'alina ebirabo by'olina nga Mukama yabikuwa. Kino njagala kukikujjukiza bujjukiza nti oyinza okubeerawo ng'olowooza nti nno obituuseeko lwakubanga byonna obisobola, naye muganda wange, obulamu buno bwe tutambuliramu ne mu ddakiika just nga bwe nkakoze bwe nti osobola okubeera nga buli kimu tokyakirina, naye mukono gwa Katonda gwe gukuwaniridde. Mukama yakulabiridde mu mbeera zonna zonna. Kisa ki kye kibadde awamu naawe. N'olwekyo kitwale nga kya nsonga nkulu nnyo okubeera nti nno Katonda omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Katonda omusinza ng'omuwa ekitiibwa, ng'omugulumiza nga teweegulumiza. Nga Yokaana bwe yagamba nti nno asaana kimugwanira okuyimusibwa, naye nze okukakanyizibwa. He must increase but I must decrease. Kati kitwale nga kyakulabirako kikulu nnyo mu bulamu bwaffe naffe, obuteegulumiza naye okugulumiza Katonda, obuteerowoozaako na kuwulira nti nno ebitiibwa byonna eby'ensi eno tubikwana, naye okuwa Katonda waffe ekitiibwa bulijjo na bulijjo. Kansembe olunyiriri mu kitabo kya Zabbuli essuula 47 olunyiriri olw'omunaana. Zabbuli 47 n'olunyiriri lwa 8. Bayibuli egamba nti Katonda afuga amawanga, Katonda atuula ku ntebe ye entukuvu. Katonda afuga amawanga, Katonda atuula ku ntebe ye entukuvu. Katumusinze mu butukuvu bwe ne mu maanyi ge, kubanga ye yatutonda ffenna era obuyinza buli mu mikono gye. Katumusinze mu bulungi ne mu butukuvu obw'erinnya lye n'obukulu bwe. Nkusaba okyetwalire nga nsonga nkulu bulijjo okusoosa era n'okusoosowaza Katonda wo nga yasooka era nga yasinga era nga yasembayo mu bulamu bwo. Bw'otyo ojja okuweebwa omukisa, si mu bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Mukama akuwe omukisa. Katusabe. Omwagala Katonda waffe, tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza olw'okusaasira kwo n'olw'obulungi bwo. Weebale kubanga otulaze nti okuyita mu kigambo kyo bwe tusaanidde okubeera nti no tukusinza era ne tukutendereza, kubanga gw'ogwanira, byonna byonna bibyo era biva gy'oli. Tukwebaza olw'ekirabo eky'obulokozi, tukwebaza olw'ebintu by'otuwadde, tukwebaza olw'emirimu, tukwebaza olw'emikwano.
ne kaakano nga tugenda okukola byonna tunasobola okukola mu maanyi gaffe, tukusaba ekisa kyo kitubeere. N'amaanyi gennyini ge tukozesa gava gy'oli, obanga n'amagezi gennyini si gaffe naye magezi gava gy'oli. Naffe ffennyini tetuli baffe naye tuli babo. Katonda waffe twanirize, tusaasire, tusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe, amalala, okwerowoozaako. Tukusaba Mukama otusaasire, otusobozese okunywerera ku ggwe mu buli nsonga era na bulijjo. Kwe kusaba kwaffe kuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange, Mukama akuwe omukisa kwagaliza olunaku. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.